Emyezi kati giweze 8 nga bannamawulire ba NMG tebakkirizibwa kusembera wali mukulembeze w'eggwanga wadde okusaka amawulire mu kifo mwali. Bino byonna bikolebwa naye tewali nsonga nnambulukufu yali eweereddwa lwaki basendebwa n'oluti. Kati ejjo lya bulamu wano ng'abavuganya ku bwa pulezidenti basunsulwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Lweza, bannamawulire ba NMG bonna baagaanibwa okuyingira olw'okuba nti pulezidenti Museveni yali agenda kusunsulwa wadde ng'akakiiko k'ebyokulonda kaali kakimanyi bulungi nti tulina okubeerawo okutuusa ku bantu enteekateeka z'okusunsulwa nga bwe zitambula. Obadde tulaba mmotoka z'abakungu nga ze ziyitawo, mmotoka z'abakungu nga ze ziyingira, naye nga maaso awo osanga naffe banaatukkiriza ne tuba nga ate tugenda okuyingira mu kakiiko wali. Ono bwe yamaliriza n'agenda n'eggye eri mukuuma olwo ne tukkirizibwa okuyingira munda okutuusa ku bantu enteekateeka nga bwe yali. Wadde nga kino kyali kyereka lwatu nti twali tukugiddwa okukwata okusunsulwa kwa Pulezidenti Museveni olwaleero ab'eddembe ly'obuntu batadde akulira akakiiko k'ebyokulonda Omulamuzi Simon Byabakama ku nninga annyonnyole lwaki kyali bwe kiti era ye n'abyegaana n'ategeeza nga bw'atakimanyiiko. Tell you the truth, saakimanyako. Nze nyamanya abantu bange twabagamba nti abamawulire tubayise nti Yesu tubayise. Nyina ekitongole kya Public Relations Office nga bwe mumanyi. Kyekikwata ku bintu inviting the news people or the media beba bikolako byonna. Kati ekyo kyo simanyi kiva kuki mwaze gwaki bannange. Bano okuttunka babadde mu lukuŋŋaana okukuba ttooki ku mwezi omulamba ng'abeegwanyiza entebe y'eggwanga enkulu bali mu kuwenja akalulu. Bino byonna bikumiddwamu omuliro olwa Parliament naye okwegatta ku Pulezidenti Museveni okusenza oluti bannamawulire ba NMG. Mu kiseera kino wadde nga kakuyege agenda mu maaso bannamawulire ba NMG tebakkirizibwa kusembera wali lukuŋŋaana lwa Pulezidenti Museveni wadde okwesemberezaawo. Wano bannakyewa n'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bwe basabidde akuya akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Omulamuzi Byabakama okunnyonnyola lwaki kiri bwe kiti kuba bannamawulire ba nkizo nnyo mu kaweefube w'okumanyisa eggwanga ebigenda mu maaso. A free and independent media is a critical part of a democratic election. We therefore call on all institutions of government and all stakeholders to work with all media houses without discrimination. Kiki ekyo kyebakweka ennyo mu Parliament kyebatakkiriza bannamawulire kugenda kusakayo mawulire. N'akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Mariam Owangadya agamba nti si kya bwenkanya okutyobola eddembe lya bannamawulire naddala mu kaseera kano ak'akalulu. Eddembe lya bannamawulire okukola emirimu gyabwe nga tebakugiddwa kya nkizo nnyo mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya. Bano batuuse n'okumujjukiza ebyatuusibwawo ku bannamawulire mu kalulu k'e Kawempe abakuumaddembe bwe badda ku bannamawulire baffe ne babakuba ng'ebyokuttale nga baagala okumanya oba tebiddemu kubeerawo. Bwe liba nga liri ku demokrasiya owa waggulu liteekeddwa okuleka abantu okugenda mu nsonga za okusaka amawulire nga bwe gali okugajjayo okumakinga sure nti ebintu byonna bye basaka bye bituufu. Byabakama mu kubaanukula ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda tekagaanangako munnamawulire kulaga bigenda mu maaso mu kalulu kano kubanga ssemateeka abawa obuyinza okusaka amawulire eri abo bonna abavuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga. Ffe nga akakiiko ebyokulonda tugamba nti nga bwe tuze tugamba nti okutambuza omulimu gwaffe bulungi n'ebiki ebigenda okukolebwa n'ebiki bye tusuubira eri abantu ab'amawulire oba media ekola omulimu munene nnyo. Wadde ng'abantu bangi bavuddeyo ne bavumira ekikolwa kino b'abakulu n'okutuusa kati tebanneekuba mu kifuba okuleka bannamawulire ba NMG okukola ogwabwe nga bannaabwe abalala. Wadde bino biri bwe biti n'abakuya NMG nabo bakakafu era bakisimbako amannyo nga bwe batajja kusereba kuweereza bannayuganda amawulire amatuufu era mu bwerufu bwago. Winnie Tessa Nakayinja agaffe yo ku Spark TV.